agikoze ekigenderere olwedde akywesumbire kubeera driver sa alumwike yajaye alumwike yatulekera motoka yajaye abaana motoka yinaayo kikoze akigendeire bye bigambo ebibadde byogerebwa abaana abato ddala abayizi abagenze maaso n'okuba nti bafuna akabenje mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 Julayi 2026 va ku kyabaddewo ekiro ekyakeseza olunaku olw'ejjo nga 17 Julayi abaana abato aba King David we batokomokedde mu kabenje e Kapchora mukwano gwange eno mboozi ndala oba gano mawulire malala nnyo ku kyabaddewo olunaku olw'eggulo n'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero waguddewo akabenje k'essomero akalala akabadde akazibwa ennyo wendikodingira emboozi eno ziri ssaawa 3:15 ez'okumakya lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 18 Julayi 2026 kati nno kyenjogerako nti kano kabenje kalala olw'ensonga oyinza okukabuzaabuza n'emboozi endala ezizze zibaawo ebibaddewo bibadde bizibu nnyo era nga abaana bano abagudde ku kabenje bongera okukissa ku driver nti yasinza okuba nga abaviirako akabaati era nti yazze abeewerera ne ssekwewerera yenna bw'asisinkanye ekimotoka eky'ebikajjo oba mu lusoga be bayita ebikaado agenze maaso n'okuba nga akiyingirira mu ngeri y'okukola revenge ku baana b'abendi abato ab'essomero era gye bikidde nga taasulewo taasiibewo yatandise okugenda ku mimwa gy'abazadde ate era wamu n'abayizi bano kansooke nkulage ebintu nga bwe bibadde mu kiro ky'olunaku olwaleero ate ngenda kubanga nnyongera okuttaanya n'okwongera information nga bwe bibadde somero eya Nalango munange engiire mu motoka ey'ebikaado so ndi kutwalawo live osobola okuba nga munange otegeera ki ekiri kujja okuba nga kijja mu maiso baasi eyo oli kubona eya Buzaaya Secondary School engiire mu kimotoka eky'ebikaado ate nga babe bali kuvuga abaana ba Nalango so munange embere tebweri kuba nga etambula essaawa dino wano nga wakava ebusota nga oli kuyingira akabuke embere tebweri kuba nga etambula eno emotoka tipa neviireku obuzibu oli gyabeera alinsegulira nevaako obuzibu namba neeyo bakagwa so ono nabeere ku luguudo ono ng'ali kugoola ebusota ate nga aveeka muli ajja kulwedinda then ono n'ow'ebikaadu then ere nebeeremu abaana eya Buzaaya SS kibiino irala abaana bakoseibwa abadereva bakoseibwa ab'emotoka ibiri okutwaliza abalala ey'ow'ebikaado ne costa ne baasi y'abaana banange mawulire mabi embeera etyo bweri kubanga etambula accident eno egwire okusaawa dino deni wenikwogerera so emotoka ey'ebikaado neeyo enikulaga mu maiso emotoka etyo bwesobera okuba nga ejingira mu ebere erivuga abaana ba Nalango so munanga abazere b'e Nalango namwendwa luuyi eyo embere etyo bweri kuba nga etambula katusaba Omukama Kibumba asaasire abakoseibwa Katonda ikirize munange basobole okuba nga balamaayo ng'embeera etyo bweri kuba nga etambula
Munnayuganda bw'onaasigala ng'otunudde butunuzi ng'okuba bukubi mu ngalo nti tufudde n'eno bafunye akabenje nti tufudde n'eri bafunye akabenje simanyi ddala kiki ky'onaakola bwe kinaaba nga ate kituuse naawo oba nga kikusemberedde awo sikusabira saala mbi wabula kye mbagamba nti musabire eggwanga Uganda olw'ensonga ebiri mu kugenda mu maaso bitiisa ne sekutiisa yenna naddala eri buli muzadde ali mu ggwanga lino. Akabenje akaguddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ebbaasi ya Buzaaya Secondary School yegudde ku kabenje bwetomereganye n'ekimotoka ekyetikka ebikajjo bino bye bakolamu sukaali mu bitundu by'e Busoga sayidi eyo. Kati bangi abasoose okutambuza amawulire bwe bukeeredde ku makya obwedda batambuza amawulire nti abayizi ba Buzaaya Secondary School be bagudde ku kabenje essomero eryo okuva mu bitundu by'e Kamuli wabula ekituufu ekibaddewo tebabadde bayizi ba Buzaaya nti be bafunye akabenje. Abayizi ba Nalango Secondary School be bagudde ku kabenje kano ekiro ekikeeseza olunaku olwaliro. Babadde bakozeseza bukozesa baasi y'essomero lya Buzaaya Secondary nga bwe munaabeera ng'essomero lyammwe ligenda kulambula naye ng'ate terina baasi kati ne mugenda ne mwewola ku baasi y'essomero eddala. Kati nabuno naobanna guno bwe gwabadde essomero lya Nalango Secondary School lyewoze baasi ya Buzaaya Secondary negenda maaso n'okuba ng'ebavuga. In fact bano nabo babadde bagenda kulambula era babadde bava mu kulambula mu bitundu by'ejjinja nga bakomawo ku ssomero ate oluvannyuma basobole okuba nga basaasaana era badde mu bazadde baabwe. Kati abaana bo abasobodde ekisinga okuba ekirungi essaawa zino tewali n'omu aluguzeemu bulamu. Kyentegeeza tewali n'omu afudde wabula bafunye ebisago ebyaddala newankubadde mbadde sobola kuteera bifaananyi bino ku vidiyo eno olw'ensonga tekikkirizibwa naddala ku mukutu guno ogwa YouTube. Kati akabenje kano we kabeereddewo nga ku makya g'olunaku olw'ejjo nga 17 Ministry y'ebyensoma mu ggwanga oba Ministry of Education ng'eyita mu Minisita Jesse Muyingu yavuddeyo n'awera trips oba tuwa mu ggwanga lyonna. Kyokka akabenje kano kabaddewo kawungeezi akejjo oba ekiro ekikeeseza olwanga 17 eggulo nga ku makya minisita yalangiridde nti teri kuddamu kutwala baana ku trip oba kutuwa ewantu wonna. Kati ate lino essomero ddyo newankubadde ebyo byadde byogeddwa abaana lyabatutte. Kati osobola okubeera nga okiraba mu layini yakwebuuza nti abakulira amasomero be balina eggume tebalaba TV tebalaba YouTube channel ng'eno eyagaliwo amawulire tebagagoberera kiki okubeera nti ku makya ministry yagambye nti teri kuddamu kusaabaza baana kubatwala ku trip ate gwe nnyini ssomero n'okeera bukeezi. Kati nno kino kiwezezza accident ez'obulabe ennyo nnyini ddala ezibaddewo mu nnaku 10 okuwerera ddala accidents 5 mu nnaku 10. Oh my God, kino kitiisa. Njagala okujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 7 ennaku z'omwezi 7 waliwo akabenje akaliwo mu Omoro abantu 15 we baafa 28 ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi ku luguudo olwo olwa Kampala Gulu Highway. Kyokka waayita ennaku zaali 2 zokka ng'ennaku z'omwezi 10 ne wabaawo accident train bwe yagenda maaso n'okuba nga etomera bus eyalimu abaana b'essomero abaali bagenda ku trip mujjukira bulungi mu bitundu by'e Mukono. Kyokka waayita ennaku 3 zokka bwe ziti ng'ennaku z'omwezi 14 Mbale Iganga Highway era waliwo school trip mujjukira bulungi emmotoka yagenda maaso n'okukuba trailer eyali eparkinze ku kkubo. Waayita ennaku zaabadde 2
ng'ennaku z'omwezi 16 abaana aba King David ne bagwa kabenje Kapchora side eyo era omuwendo ogw'abakafa gwongera kulinnya. Kati Uganda ebintu ebimu munnango bitunuulira n'otya amazima olumu tolemwa kubanga weewuunya. Olw'ensonga njagala okutegeeza nti enkya y'olunaku olwaleero mu kiro mu matumbi wuliriza ekiro kya leero poliisi ekutte bbaasi 18. Oh God. Ekutte bbaasi 18 ezibadde zijjudde abayizi bonna nga bano babadde bagenda kutuwa oba kulambula. Ekiro ekikeesezza olunaku mu kiro leero ziri ennaku z'omwezi 18 Julayi 2026 mu kiro kya leero bakutte bbaasi 18 ezibadde zitwala abaana okulambula. Kugambye nga directive yayise jjo oba ekiragiro okuva mu gavumenti teri kuddamu kutwala baana kulambula. 18 school buses transporting children from educational trips were intercepted last night at the Njeru checkpoint. In line with Education Ministry of Education and Sports Directive, suspending school trips and prohibiting night travel for schools already on trips, the buses were escorted to a safe parking area where they remained until this morning. They will be escorted by Uganda Police to their respective destinations. Schools already on trips are reminded not to travel at night. Instead, they should report to the nearest police station for guidance and, where necessary, a police escort. All return journeys must be undertaken between 6 a.m. and 6 p.m. Together, we can safeguard the lives of our children. Okusinziira ku mukulu SP Kananura Michael akwasaganya ebya information okuva ku side ya polisi y'ebidduka yakakasiza basi 18 ze bakutte matumbi g'obudde. Ojja kujjukira nti Ministry ya Education bwe yabadde egaana abaana okuddamu okugenda ku trip yagambye n'okugamba nti n'abo bonna ababadde bagenze ku trip bakyuke bakomewo wabula mu kudda kwabwe tebatambuza abaana saawa nga zisusse 12 ez'akawungeezi. Ti abaana balina kutambula wakati wa 12 ne 12 ez'akawungeezi. Weziwera 12 akawungeezi mufune we mupaakinga oba poliisi we mubeera paka obudde we bunaakeera enkya mudde mutambule. Ekyo nga kikola kwabo bokka ababadde nga ekiragiro kyabasanze already bagenze. Bekibuuza ate kati bano abagenze nga already ekiragiro kimaze okuyita bagenda kangavulwa batya. Uganda musabire nnyaffe Uganda. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu
paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki kyolowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.